Terefayina biki ebyasinze okuviirako okukola obulungi ebigezo byo ebya senior ey'omukaaga? Ekimu ku byasinze okunsobozesa okukola obulungi nti mbadde so hard working nga nkola consultations, research, saako n'okugoberera abasomesa bange abatendeka obulungi be tulina bye baŋŋamba ku ssomero. Discipline wamu n'okwekwata Katonda. Omuntu yandiyagadde okumanya Susan Namawejje yafunye obubonero bumeka obwo bwali okujagulizaako mukadde kano? Susan Namawejje ali mu kujaguliza ku bubonero 18. So ng'ovudde ku ebyobubonero mu maaso awo tukiwa nti oyinza okugenda ku university, olowooza kiki ky'ogenda okukola nga tetunnagenda awo? Wakoze combination ki? Nakoze combination ya DEO, that's Divinity, Economics, Luganda / Submath. Era ku university bw'oba weeyongeddeyo osuubira ogenda kukola course ki? Njagala kukola course ya Accountant and Finance. Accountant and Finance. Weewaawo Mukama akuyambe obeere ng'ate okukola point eyo bulungi nnyo. Bannaffe abakyali mu masomero oba obubaka ki naddala abo bali mu siniya ey'omukaaga? Obubaka bwe mbawa babeere so hard working nga bwe mbadde, disciplined baleme kutawaanya basomesa nabo kireme okubataataaganya. Olina okubeera nga obudde bwonna obumalira mu bitabo, temuli kugoba ate kudda waka, osobole oconcentratinga wamu n'okusaba Katonda kuba ye nannyini byonna. Kale weewaawo weebale nnyo Susan Namawejje okuva ku Mumusa High School nga yafunye obubonero 18 mu siniya ey'omukaaga, be bamu ku baatula omwaka oguwedde ogwa 2023. Bwe tunaafuna akadde tujja kuba nga ate twongera okwogeramuko naye mukadde kano munzikirize neeyongereyo n'amawulire gaffe aga Gambuuze. Kkooti ya Buganda Road